tumaze okuddamu ate kukola ki okukola. Ba bagezako Saturday, Sunday, Monday. Bagala okutuusa oba okugumya abantu abo abatenaba okufuna abantu baabwe ng'abantu baabwe bakyali wansi, babeere bakakamu. Tumanyi obulumi gye bayitamu, tumanyi embeera gye bayitamu mu kiseera kino, naye tubasaba mubeere bakakamu nga tukola omulimu guno. Tetugenda kuvaawo wano paka nga buli omu amaze okufuna ki omuntu we. Tewaliyo omuntu ayinza okugamba nti suspending oba okuyimiriza omulimu guno okugenda mu maaso nga abantu wansi. Omulimu guno gujja kutambula paka nga tewali asigaddeyo wansi. Kati maze okukka wansi, baguddewo omwala, gye genda kutandika okuyita. Bagala kulaba wano.
Oye naiko ulebo owekika kyonna yamumutetede ya bbulu njagala keberaayoko tulabe. Kale. Yafuna obuzibu yafiirwako mukazi wange mu Lusanja ku luneeno ebino ebyagwa mu Lusanja nafiirwa omukazi n'omwana nafiirwa mujege yagwa mu Kiteezi nafiirwa mukyala wange n'omwana naye mukyala namulaba naye omwana sinabamulaba era jjo bampise ne bampa amabugo era tweyanza Oweekitiibwa Mr. President eyasuubiza n'atuukiriza kye yasuubiza era nze ssente nazifunye amabanja gonna nga tuziika sente twasasudde ssebo tweyanza nnyo Oweekitiibwa nzaako okwebaza ofiisi ya Prime Minister ya Nabbanja era naye yajja wano eno n'atuwa obubaka nabwo twabwaniriza era nabwo twabusiima era bubadde butuyambako wano eno netwebaza n'ekitongole kino ekya Red Cross nabo babadde basaale nnyo okutulabirira okutuwa buli kimu twebaza gavumenti okubeera kuba batugamba Red Cross bwekolagana ne gavumenti naye twebaza bambi batuyisiza bulungi ffe tusiimye era ffe ssente gyo bazituwadde era miliyoni 5 era Minisita Amos Lugoloobi nze kuba ndi w'e Kayunga ye yazimpadde neyanza nze ndi w'e Kangulumira kyalange gye namuziika. Omulimu gw'okunuunula abantu wansi kukyagenda mu maaso naye kyenjagala kutangazamuuko abamu tebamanyi nti tulina sites 2 tulina site ya Kiteetika ne site ya Lusanja naye abamu balowooza nti site eri emu eyo tulina sites 2 naye sites ezo zonna 2 leero omulimu gutandise ku makya ng'abavuzi ba greda bali mu mbeera ennungi nga basanyufu ne batandika okukola omulimu gwabwe kuva ku makya nga ate omulimu ne gutambula bulungi nga tewali obuzibu bwonna naye wegenda kuweerera awo ssaawa nga 8 embeera y'obudde n'ekyukakyukamuuko enkuba netandika okutoonya ate ne tutataganyamuuko katono